lungi kabe wa embassy nyini tajja ayinza obutasobola kukulaba olumne batakuwa na chance kugerako naye tebasobola nze kati gameze faba munze nali mukomera nali abantu bamanyeri nze abantu bajjanga nina omuntu buli lunaku yabeere yakeranga ng'okujja olowooza ti ayinza okundaba paka we naba mukomera nga tandabyeko ne video zonna yazikola nagamba nzize leero nzize nkedde nzize buno ziregera amakomera agali nga ag'omufirimu ago gwe omusajja n'abeera muri bwati mukasengeke kati ubali bakoze eki fe bateka mu decorative kakunyumika gambe nti abasajja bwe batulaba bwe bajjanga ne bambuza musango ki abamanyi baga nti ayo yali kugwa mada bandekera obutanda bwali busatu nga bonna bukalu bukwetolo nga bukalu nga buli mupya yenajja bamusongera you see the other black there yes mada nga bambasula na wansi eri nenga tebagala kuneri nanya otegere kinza kugamba bati oyinzo bati exactly bamanyi nti musango gwa amaanyi bone bakuleka mweyembeera kwata akabadi anomutta era ffe twaberamu nga batutya nzira ddala nga bantya ngoyinza okujja boti ku gate ne bone ne bavaawo katolo gamba ko bali abalala ffe twali mukomera omusajja n'atugamba you Africans we can kill you we can do anything kyonna kye twagala tusobole kibakola nga twalina omwatu londodde bo bamanya abantu gwe basobola okubanga balonda America tummereko ojja mukwata omukole byonna by'omukoze gavumenti yaabwe emukole ki negwe oli mufirika tebalajja kukola ki kufaako kiri awo so bulamu balina okwegendereza balina okumanya ennyo naye mukadde maama asabe ennyo eri omwana we naye wekibanga omusango bamusanze nga mu njaga ya mu lubuto tasuubirayo judgment eri awo eyagunde eba yaddala ne mu famire mulina okubanga mulimu abakimanyi ekyali kigenda omutuukako no baali bakimanyi nti asobola okuyita oba alina obutayita kuba yebaddayo naye balina okubanga bamanye ekyali kiriwo nti oba bamugamba nti oba bw'otuuka eri oba bwaliwo yabaga nti sente ziri bwezisi zetugenda okubanga tubawa naye nga mu famire mulimu abakimanyi kitegeeza bagenza okugamba nga ddira ogimanyi era ng'ogyagala ogyegombye abasajja bawano nze nazuula mwana abantu bawano bazibu nnyo omuntu omujje gy'omujje omutadde mu system omutomeza omubulye nti ogenda kukola kino na kino na kino nenga okimanyi nti obudde bonna agenda kukola ki bulamu bwe bwagendayo okitegeera kati musajja watu bamukutte tugeze oba abadde alina akaana nga mmwe mwafunye dda ssente koza ababeera eri bagirinze baba baweereza dda nga deposition baba bamukoze eki bamuweerezaako dda kati gwe bakutadde mu system eyo bagambye osooka otuuke koze pardon n'agamba owaayi babakole eki babasonyiwe kwejo kyo kibaawo ekisima kiyinza okugiraawo ne bakusonyiwa mu Ramadhan ne balaba nga tena kyamu kyo badde okola ki ne bagamba tumute Allah nakubye naga tumute babaleke bagende okitegeera naye obuzibu obuliwo enjaga bamusanga nayo mu lubuto ati ekyo kintu kyanjawulo si kye kino ekya bulijjo nti bamusanzira mu lubuto bagisanga mu short case okitegedde naye mu lubuto okitegeera nawaayo ki kati gayi yalaba nga omuwala ava eri mu ndaga ova eri botikundi airport ng'alina basayidi eno n'eno banesokwetu n'amanya gikoze eki era yagamba driver zaako buzza driver n'asimbula n'agenda kati omuwala n'agusibwamu mujjukira omuwala yakaaba yakola headlines yalina mweru nga sile queen nga ne w'omukwata tosobola kugamba mbuno oyo omuwala abadde tanywa njaga okusinziira lifestyle ye naye nga bambi teyaguliimu kuba yo omuwala ali yeekolera gigye era abeera ttake naga kagendeko Dubai nkole ki Showtime Music presents Aziza Zion live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Live Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Abalungi abali ku HK Media eze Hadija Kigozi mu bulamu bw'okukyeyo olunaku olwaleero ndi ne Yasin mu episode yaffe endala tuzze okwogera ku mwana mulenzi gwe baasibye Kasumba Juma ngone yaliko mukomera alina obujulizi ku Banauganda bangi be yasinkana mu makomera so wuliriza bulungi ate osobola okubeera ng'osharinga video eno njagala okubebaza nti mwe balenye okutulaba mwe balenye okutwagala mwe balenye okusubscribinga baganda baffe
BBH Travels bateekamu omusayi kulaba nga shetambula bulungi bakugamba nti genda ofune visa mu bwangu ate ngeri very discounted ekutwala Dubai. Ayagala okola visa extension yangu yako passport yo bakuteremu visa. Tolinda kugenda mu overstay. Ate tolinda naku kugwayo soko batwalire visa. So bakugamba bakubireko ku namba z'essimu z'olabawo wammanga basobole okuyamba. Abanafu aba Platinum Wellness Spa bakugamba tesookozesa ku steam yabwe ku sauna nungi nnyo nnyini ddala. Yenze Hadija Kigozi beerawo ne Jona ku kamera okubaweereza. Nsanyusa okulaba. Nange bwentadde. Yasi. Mukanange Yasin naye tumuyita Yasi. Abannayuganda tuli fond of osalako Jonathan Jona. Nakimuli Naaki. Kigozi Kigo. Ogamba oti. Ndi bulungi adogamba oti. Ndi bulungi. Tuli mu bitalo. Maama ejjo yabadde akuba emiranga awo bambi. Ng'agamba nti omwana we baamusiba. Naye okusinziira ku information eyavuddeyo. Bagamba nti omwana yamira enjaga. Bagimutikka wano eno bamukozesa eddiiro. Tumanyiko Abannayuganda bangi nnyo e Bulaaya abakola ddiiro ezifaanana bwe zityo. Bwenge yali mu kkomera yaliko mu kkomera ly'e Bulaaya. Tukulesa olwaleero ku midiya otunyumizeeko ku mboozi. Ekisookera ddala sooka obuze kuba tulaba. Abatulaba mu namba tumbabuuzizaako mugamba muti eyo sibire muri omanyi lwaki sisoze kubabuuzaako ensonga eyo y'amaanyi by the way eyo omuvubuka ey'enjaga ensonga eyo yankutteko nnyo naye ekisookera ddala omuvubuka yenna ng'omanyi ogenda kutambula ng'omanyi oli mu ddiiru obanga bakusomedde ekintu nga totambulangako yaluse ne yeebuuza ku bulamu bwe nasooka alowooza obulamu bwe agenda butwala atya okitegeera lwaki ngamba bwe ntyo nti omuvubuka oyo nze we nawulirizangayo mukadde we yabadde ayogera ng'agamba nti omwana baamutwala batamanyi naye tosobola kukwata muntu n'omutwala nga tomanyi kigamba yeewe nnyini ng'omuntu omwana ayinza okubeera nga yakikweka bazadde be naye ye ng'omwana yali akimanyiko so kati guno omusango tetusobola kuguteeka ku mukadde tosobola kuteeka ku mukadde kubanga omwana asobola okuba nga yagenda nga bamusomera mu ddiiro ye ng'omwana ye nga ye ng'alabika ddiiru yagikkiriza bw'abanga ddiiru yali yagikkiriza kati kankubuulira ekikwatagana ku musango gw'enjaga omusango gw'enjaga ne bw'obanga oli otya ebashubwa ddiiru yakusiba tekiriko nti nno oba ki kalate ekiri matters was era nwali badde nkugamba bw'abanga yagenda nga tebakwata njaga eyo mu nsawo nga bagikwatira mu lubuto lwe ku mikisa 10 ayinako 2 egyokuwona bw'abanga bagisanga nayo mu lubuto lwe singa yali nti oba yali mu nsawo nti bamusanga oba nsawo awo osobola owoza n'ogamba nti oba babitaddemu nga sikola ki nga simanyi naye mu lubuto kitegeeza ogenda okugira n'omira empekeezo oba okimanyi kyogendako okitegeera naye obanga oli first time traveler era basobola okugamba nti kirabika abadde mu nsi yakola ki akitambuza amanyi solution amanyi kyayinza okuba nga akola so kati obuzibu obwo obuliwo ekirala nti Saudi yokka mu nsi za Gulf eza Middle East yemu ku nsi yasigazawo akalabba yo yemu ku nsi yasigazawo akalabba kubanga tugeze nga mu UAE bajjawo akalabba aba human rights nti era oba okoze omusango gwonna osobola okusaavinga obulamu bwo bwonna ng'oli mu kkomera naye yo Saudi bwe balaba nga omusango gw'amaanyi gwanaggomola kati ng'ogwo eyo shuwa ddiiru kaba kalabba basobola okukusiba bw'obanga mpozi ng'olina gavumenti nga bagavumenti bajja kukuyamba naba abagavumenti nga tebasobola kukuyamba kuba sikiwa nti kati zegejerabyemu maama engeri gye yabadde akaabamu n'embeera sikiwa nti alina omuntu omukulu gwayinza otutukanaga nti bakole ki banyambe okitegeera ekyo kyo nkikakasa nti oyine wanavayo ng'ayogera ebyenkanawa kuba eyo kyeni eba nnene omuntu webatukira okuweeya enjaga ogimire eyo kyeni eba nnene bw'oviira wano n'olinnya n'otuka ku airport ye Uganda n'oyitawo kuba ku airport waliwo ebyuma byonna ebikebera buli kimu okitegeera nti ku airport otuka ne Uganda ne bakugisaamu n'engatto n'omusipi n'ogugjamu n'oyita mu sikaani zonna kitegeeza nti ddiiru eva wano nga bagikoze eki kati ate omuntu agenda okuteekamu eyo system aba akimanyi nti gwe osazeewo obulamu bwe obuwaddeyo butadda okitegeera kyobola ebiro ebiseera ebisinga omwana agenda okugenda kati nagwe nawireko ng'agamba nti omwana tumusabire kuba ayinza okukola ali tamanyi
tosobola kungamba nti obadde tomanyi nze simusalira musango kuba nze mmanyi ekiyinza okubaawo tosobola gamba adde nti obadde tomanyi ne bakuwa empeke ne bagamba zino zimire ng'ogenda zikozesa ki kitegeeza bakusomedde eddiiru ne bagamba yabufa nakola ki waliwo abantu abalina emizannyo wano abafere ng'asobola okuzannya omuzannyo n'agamba nti gwe genda mu banka ogyeyo ssente naye webakukwata totulokoola tetukumanyi okitegeera kati naye bwatu bwe yakola ki bwe kyamuguddemu naye nga essaala yonna erina okubaawo kw'oyo omulenzi either kumusabira nenze kyemmanyi nti okubaago omusango nga bamukutenjaga nga bakisanze mu lubuto lwe nga si mu nsawo si ki yetaaga Allah yekka kyenyinza okugamba kubanga tewaliwo gavumenti agenda kuvaayo agambe nti naamukole ki kati olaba nga tugeze ng'omuyimbi oli gwe bakwata n'enjaga yalina abanene prime minister yaliwo vice president yaliwo vice president yaliwo omunene ng'era asoogera n'ogamba nti ono bwati ne bwati naye kati gwe ng'omanyi ffe twayita momboze omanyi oli momboze okitegeera waliwo ebintu byosobola otuukamu n'olaba ekinene kye bayinza okukola kwe kugamba nti nno abamutwala ku hijja be balina okugamba nti banoonyereze kampani kyamutwala ku hijja bamanye ekyo kampani banakitegeera kuba teri muntu asobola kwewaayo hadde tosobola kwewaayo mbuuzi omutisse enjaga nga Dawudi mama agamba nti omuntu omutisse enjaga then gwe weeweeyo oba onfuna nga gwe yatisse okitegeera abo abantu baba bagezi era bagenda okujja ne bakusoma nga tugenda kuwa ssente bweziti kuba eyatisse ayinza okuba nga olunaku akissa abaana nga 6 okitegedde nze kankubireko twali mu UAE nga bali mu business mu UAE waliwo gayi sijja mwogera linnya yakoleranga abaana bawala visa nga mugajangu naye bw'otuuka ku airport waliwo ebintu byebagenda okumpeera ye yalinga atwala sticks ez'enjaga ngera bazigira bulungi nnyo ne baziseka mu bipooli baziseka mu biki waliwo ne gwe bakwata nga kyadde mu mikeeka era ku olwo bamukwata naye yasooka n'atikka omwana n'ayitawo paka n'atuuka eri omuwala naye ng'omuwala tamanyi bagimutedde mu bipooli mu binyeebwa nga tamanyi n'atuuka enjaga nayekola ki nga gayi n'atunda sitiiki ezo yakikola emirimu gyalinga enaku baana ndoza nga baana ogwokutaano omuwala yali aveeyo ttake omuwala mwamuwulira na nnyo oyo bamukwata omuwala singa teyalina ssente yoyo omuwala omweru oyo eyakaba amaziga oyo ekitegeeza oyo omuwala enjaga teyaliyiye kuba ebyaddala nga sigambye eggama erinnya eri baali bamumanyi gayi yali apangisa nga we nali mpangisa yalinga atikka abo abaana naye yatuuka ekiseera oyo omuwala lwamuleeta yali agenze na ku airport kumukima ng'ageze ne driver omuwala n'akitegeera kati gayi yabuuka luvannyuma nnyo nga abasayidi bakutte oyo omuwala kati bwe bakwata oyo omuwala ye gayi fatifasi yasooka n'atugamba yatuuka ku airport n'alengera omuwala ng'avaayo eri omanyi basayidi beeri babeera mu makanzu ng'omuwala amukubira oliwa jangu biki ndi wano jangu kolekika n'amanya nti basayidi baleka bakoze ekyo kuba yalwayo nnyo nga ennyonyi emaze otuuka n'agamba omuwala ng'aluddeyo era yatuuka n'amuyitako bw'ati gyazibira mu motoka ng'amulabya ne basayidi nga bazze bamanyi bagenda kwataani bagenda kukwata gayi omuwala yawaayo gayi yes ng'olidde omuwala amaze okkizuula okitegeera ng'omuwala amaze okkizuula okitegeera n'awaayo ki kati gayi yalaba ng'omuwala ava eri mu ndaga ova eri ku airport ng'alina basayidi eno n'eno n'amanya gikoze eki era yagamba driver zaakobuza driver n'asimbula n'agenda kati omuwala n'agusibwamu mujjukira omuwala yakaaba yakola headlines yalina mweru nga side queen nga ne w'omukwata tasobola kugamba mbu oyo omuwala abadde tanywa njaga okusinziira lifestyle ye naye nga bambi teyaguliimu kuba ye omuwala yali yeekolera gije era abeera ttake naga kagendeko e Dubai nkole ki kati nga mumanyi nti manyiyo omuntu wange ali bwati ne bwati kamugira era n'amuteekamu n'ebintu yabifunira ku airport n'abimuwa kyo kyegambye nti n'abantu obaba ne connection nga yaki kati olaba oyo bamulya yatasula emitwalo 2.5 ejaddiramu bamugasula 2.5 oba si kyasibwe era oyo omwala sigati yalina sente kyova olaba nti walava mu kkomera teyaddamu kunyega kigambo n'alinyirawo n'addayo n'asirika yasirika kati n'ekirala recent wane nawe waliwo essaga era yaliwo ku gayi yali atwalanga ebintu bwatyo bakagwa maamuwulirako tali mu kkomera yavaayo yalajala nnyo nagamba omwana wange nera naye bamukwala naki nanjaga nga yampeke era zali stick
kati obakwatidde ne stick naye ate eno gye bakusanze nayo mu lubuto kitegeeza nti ogenda okukola ekintu ekyo nga naawe okimanyi baba bakuliriddemu okitegedde kati obuzibu obuli okwoyo omwana wadde fast traveler ye nti olomuli gwe yasooka okutambula naye basajja bajagamba nti wali okimanyiiko otya tebasobola kuwa ddagano bagaalimire gwe nomala gamira nga tomanyi kye litegeeza yes ate nga lingi oba kitegeera kati abasajja bakoze ensobi ffe twali mu kkomera nze niraba abasajja nga benyini bannannyini nsi babaleese lwanjaga naye nga bagenda musiba naye nga tugenda kubasasula emitwalo 5 gye miliyoni nga 5 kati gwe omanyi oli munaku nga tolina ssente bakusuubiza kino nakiri wa gy'ogenda si gy'ogendamu gy'oga nti egenda kutaasa Saudi Arabia nga nawe okimanyi nti obudde bwonna neoba ozizabuziza musango okubye muntu Saudi Arabia bakusuza ebbanga naye otamanyina muwendo kati bakusange nga bagamba nti omuntu olwine bakusalako omutwe exactly kati bakusange nga bagamba nti omusango gwanjaga ate nga gwanaggomola guli ne mu constitution yaabwe nti bakwatira n'enjaga bweti ne bweti towona kubanga waliwo omuwala eyampeereza message nangamba nti maidi oba yasindika omwana by mistake omwana n'agwa omumaidi ne bamusalako omutwe kati Saudi Arabia omwana ng'afudde ne maidi n'afa ate lwakuba olaba nti ffe bantu tetumanyi bumanya lwakuba nti obwavu bungi nnyo waffe wano eno tunoonya nnyo okubeerawo neze n'alisabye nnyo nti Abannayuganda tebaligenze mu nsi nga Saudi Arabia tebaali tuddeyo obudde bwabwe genda nti bagende bakole ki bagende eyo nti banoonye ssente kuba kankuulira dde wadde bagamba nti nze ndi musajja musiraamu naye bali abasajja balina emitima bali abantu babi bali abantu tebalowooza abantu bali tebaasoma bazzeemu kujjabuze namuki bo bamanyi bagenda ku mateeka gaabwe galiwo ag'eddaga lyeri nti ejja kukola ekintu bamugenda nti kino nti shaliyo egolagaba weti gwekimanyi nti waliwo seeko omu yagenda okukola ayijja Allah musaasire yafa neffe baatugamba ffe nga we twakulira nga tuli bato yagenda yasanga empeta n'agikwata ne bamulaba ne bagujjako omukono nga balowooza agibbye yes empeta ne bagamba nti obadde obba ne bamujjako omukono ate badde musajja mugagga waneno yali musajja mugagga yafa Allah musaasire nene bagamba mu kikono bagumutema kulaga nti mpeta bubweta kati kitegeeza nti bakwatira mu nsobi nga bala nti ekintu kigenda kucyankananya famire yaabwe abantu baabwe osobola obutawona era nze kyenyiza okugamba simanyi oba banaasobola okuba nga bamuyamba mbeera yonna sikiba nti waliwo gavumenti ayinza okuvaayo naga nti ayambe omuntu oyo ow'enjaga sikisuubira ate era ne mukadde ky'abatalowoozaako anyiikire kusaba busabi talowoozaako mbu ajja kugamba omuntu mbu tunoonyereze baveeyo mukadde alina ssente alina ssente kati oba talina ssente buli kyonna kibagenda omugaa kigenda kuba kya ssente bajja mugamba katugatandika kunoonyereza tutandike tutya ntusasula ssente bwe ziti nga bakubbye okitegeera kyalina okukola alina kusaba nnyo alina kwegayira Katonda kuba kati Katonda gwe twasigaza mu bulamu bw'ensi eno gwalina okwegeera nti omwana wange kale baleme kumutta oba bamusalire ebintu bibaawo asobola okubeerawo n'omusango ne gutambula abasajja mu Ramadhaani basonyiwa ekyo nekiddamu abasajja mu Ramadhaani basonyiwa ne balaba nti bamulabye ali innocent teyabateekako fujjo nga bamukwata tiyakola nsobi yonna yakkiriza nti kino kizze kiriwo ekiti bamulabye ebbanga mukomera abadde yeeyisa atya kuba nawuliddeko nga bagamba nti olunaku lwe baamutwala lwe baamukwata lwe yalinnya kati kitegeeza bamaze kuva mu gwakusatu giba emyezi emeka kitegeeza bamaze eryo n'ebbanga ng'ali mu kkomera eyo alina okusaavinga era mukadde kyalina okukola alina kusaba nnyo kuba nze adde nkuwulira amazima abaana bali mu makomera olaba bakusiba ku musango nti wakubye mundugavu munno ne balaba ku musaayi banange enkuba etulemeseza abaana babasibye bino bantu bebaliko bagamba mbu abaana bali mu makomera adija abaana bali mu makomera Banauganda nga tewalina muntu ayinza bayamba nga nezibaze embasi tezisobola kukola ki embasi kyezikola gine zigenda obugenzi ne ziraba nti baliyo bameka nti bali bwe bati okitegeera ninga abaana gye bali yes ne bakola report nti abaana bwe bati nekomaawo kuba ziri ensi zina amateeka agaazo zotasobola kujja gamba nti nno otuuke butuusi kuba mbotuuka ogambe nti nno njagala nkole kino nakiri natera ku misango egimu nga gya ddala kati nga gwe omusango gw'enjaga abaana gye bali nga babasiba lwanjaga ne bakutuuka ne bateeka mu kume ne bagaba beerayo wummula ina bulinzi koti wene jja neekusalira kuba kyolina okukola toteekawo mbeera yakuyingira mu bantu balanga ba Nigeria temuteekawo mbeera yakulowooza kwagala kwekalakaasa gwe beera kaamu ng'omuntu kuba kamera ziba zikulaba
okitegeera gwina kubeera mukakka mubeera kamu ng'omuntu nti bujja kukya okanya kukkiriza na kusaba fera luga ekiseera nze nabeera mu kkomera naye luga ekiseera nga kusaba kuba ekizokere obeera mu kkomera teri wa famire ajja kujja akulabe nfuna bulungi kabe wa embasi ennyini nnyini ayinza obutasobola kukulaba tebasobola nze kati gambe nze fe abamu nze nali mu kkomera nali abantu bamanyi eri nze abantu bajjanga nina omuntu buli lunaku yakeeranga ng'okujja olowooza ti ayinza okundaba paka wenava mu kkomera nga tandabyeko ne vidiyo zonna yazikola nagamba nzize leero nzize nkedde nzize oba okitegeera paka kuva mu kkomera nga tandabyeko nti nno ki tebamukkiriza waliwo emisango egimu nga jjo bajjaga nti kale kuba essimu naye waliwo emisango egimu nga gwe gulaba gwa naggomola nti naye gunaaba gutya era gugenda omwana gujja musuna gujja kumuyisa bulala so kye balina okukola mukadde kyalina okukola wadde banaga nti bagenza kwina nafeya bakole batya bakolere eddoboozi bakole lyonna naye gavumenti weba esazeewo ku kintu ng'ekyo of course gavumenti era yeesalawo eyeeri mpozi nga ne wana inawo abanene banagamba nti mu abanene abajja okukuba essimu twogereko nekino nakiri nekiri nezinaduka eri nga ndaba nze mu kulowooza okwange nkiwa ne bambasada kuba bali abasajja balina amateeka agaabwe naddala Saudi Arabia eyo sinsi nnyangu okitegeera si ensi ezinga zino ensi endala temujja tula wansi mwogere wadde enguzi nazo gyeziri naye waba alina ssente ku ekyo waliwo ku bantu abamutikka enjaga ajja kugamba nti nze namutikka nveeyo aveeyo yeeyogereko tasobola kakitegeeza alina kubeerawo obubeezi nakkiriza nti gwamusuna gwamukola ki ekiseera ekyaduka nga kyekyo alla kye tulina okumusaba either bamusalire nti bamyaka 3 oba life imprisonment oba ogenda afiira mu kkomera bw'oba tugeze ogenza olina emyaka 2 baga life imprisonment bulamu bwo bwonna mpaka musajja ng'akoze pardon n'agamba owaayi babakole ki babasonyiwe kwekyo kyo kibaawo ekisima kiyinza okugiraawo ne bakusonyiwa mu Ramadhan ne balaba nga tena kyamu kyo badde okola ki ne bagamba tumute Allah nakube naga tumute babaleke bagende okitegeera naye obuzibu obuliwo enjaga bamusanga nayo mu lubuto ate ekyo kintu kyanjawulo si gye kino ekya bulijjo nti ne bamusanzira mu lubuto bagisanga mu shootkins okitegedde naye mu lubuto kitegeeza bagenza okugamba nga diri ogimanyi era ng'ogyagala ogyegombye abasajja ba wano nze nazuula mwana abantu bano bazibu nnyo omuntu omujje gy'omujje omutadde mu sisitimu omutomeza omubulire nti ogenda kukola kino nakino nakino naye ng'okimanyi nti obudde bwonna agenda kukola ki bulamu bwe bwagendayo okitegeera kati musajja watu bamukutte tugeze oba abadde alina akaana nga depositoli baba bamukoze eki bamuweerezaako dda kati gwe bakutadde mu sisitimu eyo bagambye osooka otuuke olyoka ofune ate nekino ekira kisobola okuba bwe kitadde ekino kankigambe omwana oyo wabanga ddala mazima yagenda mu ezo sisitimu alina okuba nga abafamire kuliko ababimanyiiko okimanyi balina okuba nga bali aweeya ku nsonga z'oyo omwana yes ku maziga omukadde ge yabadde akuba emiranga sikakasanga waliwo ali kati kankubuulire osobola nga wonaga akankubire ku sisita gundi singa waba waliwo weekiki kaladiya okimanyi nti noosobola oba ne girlfriend gwe yali asula naye omuwala gwe yali asula naye era teyamubula kati kagambe kino kagambe walabako olwa kano kenalaba omukazi yabba omwana bamukwata yabba omwana ne bamukwata ne bamugamba oyo mwana onagamba omwana wange namubuuza wamuzaala ddi nagamba nti mugusooka namubuuza omugusooka kyeki nenga naye kimanyi nti siwuwe ninalemerako nagamba nti omwana waani wange kati sigamba nti maama yakabye nti nooba ki asobola okukaaba amaziga mu mbeera yonna nenga either mu bafamire mulimu abakimanyiiko tosobola kuŋŋamba nti omwana badde bamutwala kukola bw'oŋŋamba nti abadde agenda mu ngeri ya hijja otuuka otokugamba nti ogenda mu ngeri ya hijja omeze nemeka zibasobola ng'ogenda okukola hijja sasola $8 million kudda waggulu plus okitegeera kati sobola kuŋŋamba nti bamukutte mwana passport ne bagikolera gwe tomanyi ne bajja ne bagamba nti kazi nempeke zimire nga tomanyi onfuna ne bagamba nti kati ogenda kukola hijja abadde akola mulimu ki gomanya watu kati manya watu wamekawa nini abalina sente nga ayagala genda okukola hijja olusi visa nezigala nezikola zitya olusi ne kiremba ne bagala leero guganye tujja kugenda omulundi oguddako nenga sente azirina so walina okuba nga waliwo chain ey'amaanyi
kuvyalira ku bantu bamutwalo genda nti agenze kukola hijja chain weeri ate balina okubanga ne mu family mulina okubanga mulimu abakimanyi ekyali kigenda omutuukako no baali bakimanyi nti asobola okuyita oba alina obutayita kuba yebaddayo naye balina okubanga bamanyi ekyali kiriwo nti oba bamugamba nti oba bw'otuuka eri oba bwaliwo yabaga nti sente ziri bwezisi zetugenda okubanga tubawa naye nga mu family mulimu abakimanyi tosobola kuŋŋamba nti nno oyo omulenzi yatuuka okukola ku passport okukola ku biki byonna nga twalina omwali aweya tekisoboka ate nga muto kitegeeza waliwo baali bali aweya kati bamusuubiza ensi neggula mugaa gweotuuka ojja kukola boti ne boti ne boti bijja kuba biwedde natamanya nti ate waliyo backup esobola okukola ki yes kati ekyamutuukako kati olaba basiba malaaya olaba basiba neekolera gyange ninga bamukutte bukwasi namukwana bamuteka abaana bali makomera atenge ekintu kikyakiyinako right yes amanyi nti kyange byonna byenkola byange abasajja ne bakola ne bamuteekayo n'abeerayo mu kkomera myezi 6 myezi emeka mwaka basi waliwo omuwala gwe baasiba sijja kumwogera linnya lye just yali akola mu brand emu eyo ne bamukwata nga adire just rugweru alutadde mu nsawo ye ne bamusiba emyezi 6 ne deportation yali akola mu dduuka yes n'akwata olugoye n'aluteeka musawo ye ng'ali mu ddutwala yes emyezi 6 ne deportation yabeerayo kati ali wano Uganda bamutika ate oba ogenda kukola ki okitegeera bakwata bukwasi nakantu katono nnyo beka ne bakola ki ne bakuteekayo so abaana bali eyo mulimu ne batamanyi kati ono already mutandise okubanga mumutegedde nti ayinako eddoboozi mukadde yaze nagira nalabye abantu nga bageza kukola ki ne wali abaana abaliyo nga ye yakkiriza n'agamba nze nzikiriza ebyange byaggwa sina kyenyinza kuzza nga tebamanyi okanya kulya nti omuntu alabika yafa naye nga aliyo omunda bamusiba nze nabeera mukomera nalaba abantu nalaba bannayuganda nga yagamba nze simanyi kati waliwo ne gwe baleeta simanya bamuwa kicupuli ekyeri nga kicupuli just oli yakimwetera ku kawunta we yali akolera okitegeera se ne basanga mu gundi ne bamukwata ne bamuteekayo munda namuleka nga akyaliyo kati nange gyoyinza gamba muntu nti abadde ne musango gwo okimanyi nti nawo ku navigate nagenda mu obwo bubakala okugula ebyokulya lwakuba ssente zange zaali ntono zaaliddira mu 5 gayi nezimuwa gayi nagamba nti muwadde ekicupuli navaawo nga bampadde kajuisi ke nali njagala naye tebanziriza balance oba yannimba nankuba ayinza okuba yali akkubye naye yakulimba n'akubba alayika yali akkubye n'akubba yankuba yangamba zino sente za kicupuli ne bazikeberayo bati ne bazifuula nengamba but it's okay you take the juice singa zaali ezo engeri gye wali omuwala singa zaali ezo sente kuba bali abasajja bali so sensitive era bali badde bakuvunga ne bakola ki balina engeri gye bagiramu naye bwe kibanga bwe kityo nga yasalawo n'akuleka nzo kuba yali akubbye tezaali za kicupuli kubanga ekicupuli eri mukwano ekicupuli kizibu nnyo eri omusango gwonna kasooguzza kiba kirala nze gambe fateka ku musango gwa mada ogw'okutta omuntu kadijja bwe bakuteka kwejja omusango gw'enjaga ogw'okutta omuntu kiba kintu kirala nnyo mu bulamu bweri kati nze nagamba nti twatula ku musango gwa mada ne batula kuba bantika bali bagitawo decorative then solitary ke kasenge mubama katana toyi ne kamera oberamu bwogu ka decorative babateka ne babateka mwenna ababa bakajja baliki kati nze banyamba tebandeka mu solitary banteka mu decorative naye nkulayira nti mwalimu abamawanga amalala bandi bonna bayindi ba Filipino bandi bonna kasaba bali ku musango gwe gumu gwa mada bo bali ku musango gino mirala kati fa bali ku mada nzenze kago batateka muki eri mu solitary ne bali benyini bakabejja bateka mu solitary obereyo mu kasenge ko ne bakolebera ne ku kyokulya buno ziregera amakomera galinga ago mu filimu ago gwe omusajja nabeera muri bwati mu kasenge ke kati ubali bakoze eki fe bateka mu decorative ka kunyumika gambe nti abasajja bwe batulaba bwe bajjanga ne bambuza musango ki abamanyi no yaga nti ayo yali kugwa mada bandekera obutanda bwali busatu nga bonna bukalu bukwetolo nga bukalu nga buli mupya yenajja bamusongera you see the other black there yes mada nga bambasula na wansi eri nenga tabagala kuneri nanya otegere kinza kugamba bati oyinzo bati exactly bamanyi nti musango gwa amaanyi
bo ne bakuleka mu embeera era ffe twabeeramu nga batutya nzira ddala nga bantya ng'oyinza okujja boti ku geeti bonna ne bavaawo kati olugamba kuba bali abalala so hadde kyensaba mukadde kyalina okumanya asabire nnyo omwana oyo kyalina okukola kuba tewali agenda kumuyamba ekyo kyo nkiddamu mpozi katonda nga yakoze eki yayambye ekisooka bagendamu nga tugenda kuyamba sente ziriwa okitegeera tewali sente ekirala mukadde kyabatalowoozaako ku bantu abatikka oyo omuvubuka enjaga kwe kuvayo mbola gyavayo agambe munze yakola ki nze yagimutika ekyo takirowoozaako ko bali bagezi nnyo era tebasobola kukola ki kwejjayo kitegeeza asabe busabi webaga nti omwana bagenda musalira kibonerezo bwekiti tuyambe baleme butamutta kuba Saudi yetteeka likyaliwo era shariyallo baleme butamutta wekinamba wekizze alina kweyisa bulungi singa banafuna chance we out your nesobola okubanga ayogerako n'abembasa n'abakola batya kyabalina okugamba ye abeere muntu ali hambo yonna gy'anaabaali talina kuteekawo mbeera yonna talina kukola resistance yonna mukomera geeri baba yagala obulamu ffe twali mukomera omusajja n'atugamba you Africans we can kill you, we can do anything kyonna kye twagala tusobola okukibakola nga twalina omwatulondodde bo bamanyi abantu gwe basobola okuba nga balonda Bamerica nti omumerika ojja mukwata omukole byonna byomukoze gavumenti yaabwe emukole ki neggwe oli mufirika tewalajja kukola ki kufaako kiri awo so bulamu balina okwegendereza balina okumanya ennyo naye mukadde maama asabe ennyo eri omwana we naye wekibanga omusango bamusaze nga mu njaga ya mu lubuto tasuubirayo judgment eri awo eyagundi eba yaddala mu lubuto eyo ye eba yaddala alina kwegayira Katonda asabe ennyo omwana asobole okuba nga at least banamusala kibuze kye nabo bamusalidde oba sikyo time esobola okutuuka ala n'amusaasira ne bamusonyiwa nga mu Ramadhaani omwo kisoboka okuba ne bamusonyiwa n'abantu bala basobola okuba nga bamuyambako naye nga kyemmanyi talina kisuubira ajja kujjayo liri awo ebyange benjagadde okutegeezaako mukwano tweyanziza nnyo oyenze Hadija Kigozi mbeerawo ne Jona ku kamera newankubadde Jona asumbuwa bannaaye asumbuwa nina obuzibu ne Jona bannaaye simanyi naye munsabire lubu tujja kwekuba ebikondo mu kamera mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutwagala ababibye travels bateekamu omusayi kulaba nga shetambula bulungi bakugamba genda okola visa change mu bwangu tolinda kugenda mu overstay banafa ba platinum wellness spa bakugamba nti bakola ka massage akalungi genda kokozeko ku steam yabo basauna bajja kuba bakolako bulungi nnyo neyanza nnyo bakwano mweraba